kasigalirwa oba omulamu kubanga Saudi ekikwatagana n'Enjaga mpulidde omwami abadde awo ng'agamba bayinza omukondeza la abada tekisoboka Saudi. Bya Kasumba Juma okuwanikibwa ku Kalaba tebikyali bya mbu wabula bigenda kubanga kisobokera ddala bagenda muteeka Kalaba. Mama Fiina ne details wamu ne maama we akatamikona kalina mu maaso awo nga bwere nkola fano kwanda boyugi ka video mbadde nsaba kampeleka like kabera kasotambula katukire omuntu yenna eyanjagadde kumanya kweno information naddala abaana be Saudi Arabia abasubira okusitwala abaana baabwe e Dubai o Saudi mwezi ensi ez'abawala mwino kubanga mumanyi bino ebintu era ka video ulwoka waka like kagiyambako kutambula ne katuuka eri omwana wo kayinza butakuyamba leero nene kanyamba omwana wo enkeera kale anyongera okujjukiza go wenanga wetaga jaze eziri original abawanda jaze namba zaabwe 0074375973 by inboxing ku WhatsApp bajja kuba bakufunira jaze original eziva e UK osobola basobola okukolera delivery ne bagikolera nga surprise ino surprising omwana wo nga surprise gift oba success gift ate nga ye hajimiti walinyo okulombereddwa namba eriyawe esembeyo 515 inboxing naye ajja kuba akulombereddwa ebizibu birene nga bikola kinga biterere kale katuyongere na mawulire gaffe olunaku olwaleero Mama Fiina yabadde ku live era nga tana bagenda ku live eyo yasose okuyita maama wa Kasumba Juma. Mama Kasumba Juma ono Kasumba Juma basinga mbadde mugamba wanda boy Kasumba Juma yani Kasumba Juma yoyo mulenzi goba mize mpeke ezigambibwa zaali mpeke 35 mpeke 35 zenkana kale oba wamali mulabye kozi kapso za zisingawo kapso za flu cup mundoza mwena flu cup mujimanyi buno budagalo walinga ba pink kati bamu obuntu 37 nabumira chobola aba government ya Saudi Arabia yagambye tino Kasumba Juma is a criminal bagamba tino yanywedde nga akimanyi kozi teri muntu basobola okumiza empekezo 37 nga tokimanyi osegera era nga ogendo banga obiwulira mu video mu maasawo waliyo omusajja yavuddeyo angono yakolako e Saudi Arabia era nga inexperience ya myaka 8 yavuddeyo n'agamba tino eno Kasumba Juma nga weli flight esooka basobola musiba naye tebajja musiba myaka 5-10 nedda bayinza musiba emyaka 25 nga video yange kadi ginakoze bagambye tino bakwate eyo either okusiba emyaka 35 oba okusasula fine ya dola ya riyal mitwalo 10 mu Uganda zibeera billion oba amiliyoni 10 yazibeeraawo osege wezirenjingira ati ono mwana nga olaba status oba ebintu ngeje bitamula musawa zino mama we yakabidde Mama Fiina sindi teziriwo era nga bajja kulwanisa nnyo just ku sentence ye bakendeze if at all bakumuwachi sentence wala bagenda musalira Kalaba bagambye mama wo nako lwaleero omwana we bamuwa Kalaba bambi tonyiga wabula olina okumuvinga on kozi abe Saudi Arabia ku kye bayita Njaga tebazanya ate n'ekirala bagambye nti Saudi Arabia oba ogenda Saudi Arabia olina okuweeza either ne sponsor oba omuntu akuwadde visit visa kati ngawe bamanga details ngawe zitambula nako zino bagamba nti no Kasumba Juma waliyo eyamuyita buyisi Saudi Arabia naye yayita manyi era bazadde bekivuula ba information bali tebamumanyi Kasumba Juma yagendayo bugenzi kati kye bagenda okola mbu bagenda ku embassy ya Uganda abantu bagenda ku ipaka bagamba mbi alinya kigamba mbi alinya ki Uganda Airlines kati bagenda Uganda Airlines balabe ani amini ku basalira ticket eza Saudi Arabia bagambe nino ani eyamuwa invitation oba ni yakolanga sponsor we kati oyo yakolanga sponsor we yagenda tunyonyola Kasumba Juma ono bamukwata batya ani yamuwenjaga kozi yaba yamuwa invitation wamunfuna abawanda boy UG anyogera kujugiza go ena tana subscribing wegate ku mukutu gwa feguno go wanda boy UG kadde kaje mu personalize okateke kasuke kulekere Mama Fiina nga explaining bino ebintu by the way sagala byogerera munyo bambuki soko ulire video eno ya Mama Fiina nga line mama wa Kasumba mu mabbali awo yalete mugenda la mama wa Kasumba naye wali mugenda bamulira edobozi lye ye Mama Fiina yalabise ko mu kamera olunaku olwaleero soko labeka video kasigalirwa oba omulamu kubanga Saudi ekikwatagana n'Enjaga mpulidde omwami abadde awo ng'agamba bayinza omukondeza la abada tekisoboka Saudi tekisoboka era omukyalo oyo asabe mu ddiini ye yenyweze ne Katonda yenyweze ku buli kimu naye kikulu tuzudde omwana mulamu oba mufu kyenjagala kyokka kyetwagala okiwudde Mama Juma so aleke kudda ku magezi g'abantu bagenda kuwa amagezi mangi naye abasinga bonna baagala byabo
noonya kimu omwana mulamu waba si mulamu yafa yattibwa wa Jidda Riyadhi Najirani bamutira wayatuukira mu kibuga ki kuba omwana oyo ayiteekeddwa okuba ng'aliko trespass ye omuntu agende Saudi abaako omukululo tamala gagenda atyo negwe n'okusobola ogenda ku Ministry of Labour n'ogibuuza banawo omuntu bwati ne bwati yatambula n'agenda ani yamukiriyalinga Mama Fiina kumanyi goyina mu ggwanga osobola okukoshoninga ku bantu bonogamba njagala kufuna ku lunaku bwerutyo omuntu bwe yatambula oyimba mufunye ku trace ya ticket mujja kufuna ani yamukiriyalinga eyamukiriyalinga jjabba wani yamuwa omukiriyalinga then tutuuke ku muntu omutuufu lwansonga wano Uganda bateekeddwa ebbanga luwamu eyamudiiringira ku bintu eyamupangira ebintu ebyo n'abantu bali Saudi balina bwe bakikola tulina okuzuula obunyi naye tunadda mbuba ne tuzuule tugende Saudi genda ate gwe tugende Saudi kuba Abasaudi bazibu nnyo nsango bajja kujja ku Juma bakulabe mb'obadde mutambuze bagambe kuwa abadde sponsor we kuba nabo kyemmanyi tebatta muntu nga tebasoose kunoonyereza ekyo kyayinza okukuumirako ekirala kye nawulira ku story ya Juma waabanga emiseke ezo enjaga eyo yagenda agimize bugizi sabe Allah amusaasire kuba ekyo kintu aba yakikola akimanyi ne waanakkiriza mbu bansi so mbadde njagala maama oyo ategeere ebintu bibiri omwana we yagenda oyingira ekintu kino ng'amaze okukwatagana n'abaami abo ng'ategedde buli kimu bamusomera mu ddiiru n'agenda nayo ekiri ekintu eky'obulabe ennyo yakwatibwa ku immigration y'e Saudi kuba kati osooka ne weebuuza bakumizisa batya empeke esooka ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna ey'ekkumi empeke 35 okibanga kituufu zaali 35 it is worse kiba kinene nnyo oba wali okimanyi omwana bamutwalira mu ttulu ali aba drug trafficker ekkomera lyayinza obbaamu aba Jidda eri safe house basibire ba Nigeria abakukusa enjaga oyina mbango oyina omuntu we Saudi amanye nnyo ebintu by'omunda nga olaba wa ne Uganda oba onoonya omuntu toyinza kunoonyeza mu buli muntu kati maama agume andwere olugendo lwagendako si lwangu esaudi eyabatwala mbabaddemu emyaka 8 si bangu naddala ku kintu ekyonoona ensi yaabwe kati nze nkyakubira saawa mmeka tusinkane sirina buzibu saa z'ononkulu ndoza sanga 7-8 Japan mu kibuga kale mukwano tugenda kweteeka tukubire tusinkane obeeko engeri gy'otuyamba awo tulabe we tunakyetaagisa kyale bba nja kugera n'abakulu batukeberere buli kimu kale mukwano neyanza taata neyanza wandika essimu y'omwana ono mukiwulidde bassebo ne banyabo nga tonajajinga muntu sooka omuwa obudde owulire kyagamba kati step nze nange mbadde obwongo bwange bwawunga sigimanyi kubanga osooka n'otune teri muntu asobola kuva wano Saudi teri nga Dubai nti Dubai osobola okufuna visa n'ogenda Saudi Omani balina kuwa invitation oba sponsor ogendayo ngera bwolaba Bulaaya nti bakuwa invitation nekuyita ogende Europe oba ogende mu America oba ogende wa okiraba so ekyo nakyo step tugenda gituukako tulabire ddala ekituufu Maama Juma zikyensaba nkugumye nti ng'omwami bwagambye nti buli ekijja kirekere Katonda buli ekiba kizze nga bwe twagambye tetulina busobozi ku nfa ya muntu Maama Fiina newembeera n'amaanyi agafaana gatya nti batina Mafiina w'amaanyi Mafiina alina emisamu Mafiina alina ki naye olunaku Katonda lwagenda okunzijamu omukka sibuuka ddaala eryo tuyinza n'okuba twakaawukana wano bakugamba nti Maama Fiina agenze so waliwo ekisemba nti Katonda yekka yalina ensalawo y'omuntu
senga abagamba nti Juma ero ekigumire olwane kuba n'abaana abalala abaliwo obaweerere basome otambule nabo n'obulamu awana abawakalubiriza ng'ompita nga Fiina no munnange wano kuba kati tufuuse ba famire emu Fiina kino nno kiganye Juma we yandizanye 10 nga Maama Fiina alikuwa omusajja agenze n'agamba alina okubanga alina bamusimidde mu kifo kyeka ng'ali mu kifo kyeka kyeraga omwami bwakugambye nti ebitundu ebimu mateeka gakkakkanamu naye waliwo ebitundu kati ogw'omusango kulya mmere tandika kutuuza baganda ba Juma obasomesa obagambe temukolanga Juma kye yakoze